Essaza Bulemeezi limanyiddwa ng'agamu ku gasinga okwettanira ebyobulimi n'obulunzi kyokka ng'ekisinga okubasoomooza ke katale k'ebirime byabwe babeera balimye. Mu lukiiko olw'enjawulo olutudde ku mbuga y'essaza Bulemeezi e Bbowa, omwami Nsubuga Sulait yeesowoddeyo okuyambako bannabulemeezi okubafunira akatale k'ebirime byonna wamu n'ebirundibwa okwetooloola essaza Bulemeezi bakome okukaabanga. Era mu budde osobola okukola ki? Okufuna ssente. Kyenavudde njagala okujja okuyambako abo abalunda enkoko, abo abaagala okulunda enkoko, nga mbafunira obukoko, mbafunira emmere, era nga mbafunira n'akatale. Tusobole okulaba nti bwe muba muyambiddwako mu mbeera eyo tujja sobola okwejja mu bwavu. Nsubuga asabye bannabulemeezi okwettanira ebyobulimi n'obulunzi okwekulaakulanya kubanga agenda kubanoonyeza akatale akamala. Nga nalabye nti olw'okuba mbadde nkolagana bulungi ne Buganda nga sikolagana kokabula nga ndi Muganda nti abantu buli omu akaaba bwavu naye n'omubuuza ki ky'otunda ekyamazima nga tasobola kweyamba kulaba nti abaako kyatunda. Kyenavudde nzija ne pulojekiti y'enkoko emitwalo egyo 3 nsaba giyambeko okufuna entebe ya sipiika. Omwami wa Kabaka mulamulirako essaza Bulemeezi Kanga Ronald Mulondo asabye abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka okulabira ku Nsubuga okuzza obuweereza gye basibuka. Bwe nabadde ndi Ennyenga olunaku lwa bulungi bwansi, Katikkiro yagambye nti emirimu gyonna egikolebwa sebo nkwebaza okukola emirimu gy'oteekeddwa okukola ebulemeezi gy'okoze olwaleero. Katikkiro yagambye nti bw'osasula school fees z'omwana n'omugulira n'engoye n'okola n'ebyawaka ani akwebaza nti tewali kubanga obuvunaanyizibwa obwo bw'oba obukoze. Bajjajjaffe lye batandikirawo nti bweyogera n'abaami bunagenda okuziba nga Bulemeezi ono yonna erinnya lya Sulait Nsubuga libunye nga limanyiddwa. Mu birime yafunalira akatale kaabyo n'ebyobulunzi ng'enkoko. Nze ne mbaagaliza nti buli omu waali buli wooli wonna teekawo omuti gw'emmwanyi